njagala kukola integrated agro processing plant lwansonga nze nakizuula ng'ekyobugagga kyokka kye tulina ng'eggwanga ly'ettaka eggimu enkuba etonnya n'abantu abasinga bavubuka. Singa tunoonya akatale k'ebirime wabweru bannayuganda bannaffe basobola okulima ebintu netubeera nga tubibatundira mudda nabo ne bafuna akasente ate akasente ako bakafuna ne gavumenti ebisobola basolooza omusolo ne tax base gyegambye kati eri ku 1.6 ku bantu miliyoni 46 osanga esobola okushutinga negenda tugeze miliyoni nga 15 bameka oba 2 kuba omuntu waba afuna ne gavumenti ebisobola okukola ki omusolooza ate nezimba enguudo nezimba amalwaliro ne kati saawa eno gavumenti nayo gisaasira bannayuganda bagisaba enguudo amalwaliro bagaagala embeera ennungi yonna bagyagala naye ate tebakola. They are not direct contributors or participants in the productivity of the nation. Tebakola naye ate birungi bakola ki babya kati nze ndowooza nga tugenze mu kino ekyobulimi tujja bafuna kye tuyita omulimu era mujja kulaba nga abantu bangi badda mu byalo kuba value ejja kubeze muki mu byalo naye ate tosobola kyogerako bwogezi omuntu osobola musukuma mu kyalo ng'ekyenkulakulana tekikola ki ekyenfuna tekiriiyo okitegeera kati oyina creating through forces of demand and supply n'ocreating demand ya agro produce hamu kukuteekawo nga factories ng'ezo ebintu bino abalimi balima either tuyongereko value nga tubiprocessinga kofi tumupackaging tumutwale basobole omugula amangu ate bannayuganda bo tubeere nga tuwadde ki ekyo wakyefumiitirizaako dda ekyo kyakufumiitiriza nze neefumiitirizaako ng'omuntu neŋŋamba nze nga hamu nejjentya mu bwavu n'ekikola era kyekikulaga nti okufumiitiriza kukola kuba okufumiitiriza kuntadde wendi nze ebyobugagga byennyina byonna n'obikwata n'obitwala n'ondekera obwongo mba nsobola okuddamu okuzimba kuba obugagga bwange tebuli mu bizimbe byennyina obugagga bwange buli mu bwongo kati bannayuganda kyenjagala okukola ki ate wenamala okwefumiitirizaako ekyange nekikola neŋŋamba kati kikyensobola okukola mu kufumiitiriza okuyamba ku bannange byebino ebintu bya agro processing and value addition newe owulira omusango gwange ng'ogwo abasajja evidence weri nti banziba kuga ate bannayuganda bawula nti hamu omusango gumusinze ne bakuba mu ngalo nze sente ngenda zizimbamu bino bisaawe byemulaba ngenda ziteekamu integrated agro processing plant ngenda kukola amu agro bank byonna byenkola biyamba ggwanga tebiyamba kuba kati nze ngenda kuwangaala emyaka emeka so nyinayo jjajja wange ayina 13 simuyina kitegeeza emyaka kati wemba nnyingiraana nga ndi 37 ekinene nnyo mbuzaayo nga kyempangadde obo ali makati ga lugendo makati ga kufa kati inshallah sikyayina nnyo kinsobola kukola ng'omuntu kuba waziba mmotoka katonda azimpadde oba amakama alungi katonda agampadde kati ne kikye tukoze wammangu okulaba nga twesitulanga abantu n'ensi yaffe ensi obutagiyitamu buyisi nze nzimba ekisaawe kino sigamba nti gavumenti etadde ku pressure sigamba nti bannayuganda batadde ku pressure naye bannayuganda bannange mwenamba obukakafu nti ekisaawe kino nja kizimba kimale lwansonga emu kuba wekinaaba kiwedde nja kuba nsetinze a living example nti naffe nga abaddugavu bannayuganda tuyina capacity okukola emirimu nga gino ne giyimirira nga si bazungu nga si bachina n'abaana abalijja bagamba nti ekyo kyazimbibwa kiggundu kati njagala ndeke nga nsetinze president eyo gavumenti tempanga kuwadde omutwalo kwekyo ekisaawe mukayana nti sente bikiyita ekyanga tekiwedde n'ekisaawe nkizimba muntu kitambudde mpola n'ekizimba muntu yo zange ne mulaba nyina abakozi abasoba mu 1200 ku kisaawe ekyo bonna bannayuganda ne tebasobola ku appreciatinga nti ono kyakola kiyamba ffe nga ki ng'eggwanga nino bawulanga bakayana n'olanga bafunye essanyu ku mitima lwakuba hamu afunye obuzibu zino sente kasita bazikwata ne bazifulumya ez'emisango ng'ezo naawe oba tolizifuna kuba ziba zikoze iki nebwe zisigala wano si za hamu sente teziriiko kifaananyi kyamu oba linnya nti zize sente it is a tool of transaction zituyitamu buki nze nkayana zisigale mu saturation sikayana zisigaza kuba sigenda ziteeka wakakola mufaliso zeebakako era mba ngenda zikola ki zifulumya kati bannayuganda bannange ensonga zino zonna eziba zigenda mu maaso tukulembeze okukola ki okufumiitiriza mu mbeera emu oba endala naye tuwagire nnyo kino ekintu kya agriculture tulabe nga kigenda mu maaso kuba agro processing with
mindset change are the only direct path of Uganda from poverty to prosperity. Omuntu ayingira mu kisa kinoomu era kyakagirika kyekyo kyogeddeko gundi project eyo gyogerako okusooka gavumenti ekuyambako oba egenda kuyambako ekyokubiri omuntu wa bulijjo nze wa bulijjo mbeera ntya nga ndi mu programu eyo ati kati era nkuzeewo ku kyokufumiitiriza nekyenagambye nti forceful implementation of policies omuntu osobola mumukaka kukola kyatayagala kukola naye wotandike kati ze nga hamu ntandikidde ku market kati ze kasetinga integrated agro processing plant mbeere nga nsobola okutwala ebintu ebweru then obwetaavu mbucreatinga nzimbe silos nze nja kuva ne wano ngende ettaka mbagambye nti bannaye mbabuulire nsobola obbawa kasolwe wa biliyoni emu omwaka guno tusayininge contract bajje bandabe nzimbe ennyumba nene nyeringa White House my offices along the express highway n'abantu bamanyi waki nzimbe office yenkana buli because the amount of transaction jengendo kola wani Uganda igenda kuba nene nnyo it is interstate igenda kuba kolagana nasi ngasobola okutula ne bagamba nti bannaye Uganda tulina obusobozi obbawe nanasi oba product ze nanasi ezenkana bwezi nga n'omuntu wajja wookolera n'alaba ne structures wateekayo akkiriza bukirizi nti ddala mutuufu okolagana n'omuntu omutuufu kati zo mara okusecuringa market then Uganda ngenda kugenda ku ground be bagenda okulima zisigenda kugenda mu kulima wabula kyenkoze ekyenjawulo ndi mugula square mile 5 wali egomba ngenda kuteekawo demo farms kuba abantu bana abasinga baagala quality y'ebintu bayina specific quality gye baagala ebintu katote kubawo ne demo farms n'ogamba tugeze nnimi nanasi za eka 10 nnimi ovacado wa eka 10 kati nga demo farms zino nsomesezaako bannayuganda bannanga abalata ba outgrowers nti oyina kukolesa fertilizer bweziti oyina kukolesa pesticide bweziti nangenda kukola tichukalcho lab nga tusobola okuproducing ensigo bali okusinza ku kyebaagala tukole ekintu nga tukiwadde omusingi kati ekintu kino wetumala okukikola kibeeranga puzzle wetumala okimplementinga just one integrated agro processing plant yo nemulabanga ekutte kitegeeza modemu tuba tusobola ogimuvinga ne tuzijja mu northern Uganda ne tugitwala mu west kati farm ngikoze Gomba lwansonga wotunulira Gomba woyite no side ogw'Essembabule n'ogenda paka Bukoba Nsimbi ate nekineeta mpaka Kiruula wodda side eno egenda Emitiyana neviiramu Emubende ate kuyise no nekutwala Ekyegeegwa Kamwenge then ate n'ogenda e Kasese Fort Portal kati area yonna mbanji kutte naye nga processing plant yabwe ate eri wano they have kuba kati Gomba dakiika ntono nnyo kuva Gomba paka mu kibuga ne programu zino nnene ne bannayuganda bannaffe tuyina ziba nnyonnyola mpola bazikole ki nze byenkola tebikyali byange ng'omuntu hamu newenfuna biliyoni ezenkana ziti okuva kuzenyina kati sisobola kulya suwaani za mmere 3 ne bakola emmotoka empya efaanana etya okusinziira ku mmotoka zenvuze sikyayina agi it is just a means of transport nkitegedde ti emmotoka ebaki atanakifuna yasobola okuba nga akyayina embeera eyo naye kati okusinziira Katonda kyampadde amaka amalungi nga suzeemu kati nyina kukola bintu bituzimba nga ki ng'eggwanga bannayuganda bannange mbakubira omulanga nti twagale ennyo ensi yaffe ate tukole ebintu wammanga ebitutwala mu maaso yeesinga abantu era n'okukulaakulanya ensi yaffe ate tukitegeere nti buvunaanyizibwa bwaffe okwekulaakulanya n'okukulaakulanya ensi yaffe Uganda tegenda kukulaakulana okuggyako nga ffe musingi oba ffe enku ezigenda okukuma ekyoto kino Uganda. Twali tugenda mu byakalulu najja wano Haji netwogera naawe noba n'obubaka bwawa abavubuka naddala mu kwetaba mu kiseera ekyo ng'obugerageranya era ng'obwesigamya ku musingi gw'ebyenfuna kati kawedde katya oba katya omukulembeze alayira bubaka ki bwa abavubuka kuba beetabye nnyo mu kalulu akawedde emyaka gino 5 gigenda okuddako oba wamagezi ki enkulaakulana oba oyagala okukulaakulana otunuulira ekintu nga ekikola ki nga wekiri bannange it is a fact nti akalulu kawedde it is a fact nti gavumenti y'NRM bagironze it is a fact nti kati gavumenti bagirondedde emyaka ki 5 emyaka gino 5 ejijja tuleme gimala mu kwesojja
nakwewalana nakulembeza bukyayi ku mitima wabula tugimale nga tutunulira eggwanga lyattu Uganda kuba kyekitugatta kiki tukoze wamangu okulaba nga tutwala ensi ki maaso ebyo development of Uganda has no due regard to political differences. Uganda webenjavu tujja kubonaabonera ffenna mwabagamba nti abazungu bajja batukuba ebikinawo ojja kufiira mbajjajjawo bajja kufiira buli omu ajja kufa kiringa ng'omuntu agamba nti nziwe mba sifuje kino nja kwetta mu kwetta oba kye tuyita suicide obwongo obunafu bwe busalawo okwetta naye ebitundu ebirala byonna eby'omubiri nga mwotwalidde emitima amagulu ebige they all fall victims of a weak mind. Obwongo kasita bube obwongo obunafu n'okutta bukutta obwongo obunafu bubi nnyo tulina kukulembeza ki era obanga oyombwa n'omuntu n'agamba nti nze wano bituuse ngenda kwetta muviire okole ki kuba kitegeeza takyalina kyakola ki kyaluuzinga kati embeera y'obukyayi tugiteeke ebbali n'embeera y'empalana regardless of our political difference tutuule tulabe ki kyokoze ggwe wammanga okulaba nga weekulaakulanya ng'omuntu omuvubuka munnange n'okutwala ensi yo maaso okutwalizaamu naye ng'omusingi omutuufu Uganda gwegenda okuyitamu obugaggawala gwa bulimi. President mubaka ki ng'agenda okulayira? Presidency okujjako omukumaakuma and I take this time omukulagilatinga okubanga yayiseemu era ate nga atufuze bulungi. Omanyi nga nagambye success and failure based on reason and reality. Nze mpagira gavumenti eri mu buyinza kuba ye gavumenti kwenzaalibwa ye gavumenti kwenkulidde ye gavumenti kwensomedde ye gavumenti kwempangaalidde ate ye gavumenti kwengaggawalidde. Kati omuntu atamanya gy'alaga omuntu atamanya gye yava tasobola kutegeera gy'alaga nakwappreciatinga wayimiridde. Ekisanja kino kinaaba kitya? Asiri wa byabufuzi sagala kuntwala mu byabufuzi naye nga nze ng'omuntu ntunuulidde ensonga emu nti bannayuganda bannange kikiseera tufuuke bannayuganda tukulembeze okwagala ennyo ensi yaffe n'okulaba nti kiki tukoze wammanga okulaba nga tugenda mu maaso. Kiki olowooza kyendeseewo kyesikubuuzizza kyoyagala okutegeeza eggwanga lino? Ekyensobola okugamba bannayuganda bannange kyokka kiri kimu tweyigirize okufumiitiriza naye nga the best way forward for now at least nze okufumiitiriza sinaye nakusoma naye it's something I've learnt with time. Mbadde nsaba musome obutabo buno mulabe oba olina kyosobola okufunamu ate kiyinza okukuyamba okufumiitiriza. Obutabo busangibwa mu matundiro gonna agasinga obungi Aristotle, Shell petrol stations, buli ku Total, buli ku Mega Standard, buli ku Capital Shoppers, buli mu Queen Supermarkets n'amatundiro amasinga ag'ebitabo agasinga ne supermarkets obutabo buno gye buli. Tulowooza nti gavumenti singa ekuyambako mu busasaanya balisasaanye okusingakaawo katugambe neeta amasomero amatendekero kuba kigambo kya reason kyolesa kipya. Kati obuzibu obuliwo ekintu ky'okufumiitiriza kana akatabo neweeka kuwa nti kwata okasome nga tekibadde kigendererwa kyokukasoma nja kukakuweera okakole ki okatereki ne omuntu omu okufumiitiriza. If I give you the capacity to reason I would have given you life and everything in it, prosperity, buli kimu eky'obugagga kirimu okufumiitiriza. Omuntu watandika okufumiitiriza aba afunye buli kimu. Nze oyinza okunjija n'engenda ebweru n'emmera wonna w'obuntadde kasita ntegeera nti wano wonsudde eddungu ninga mu ddungu nkoze nti ogenda mu maaso. Wegamba tuleke kulinda katugabira ofumiitiriza ogule akatabo kubanga ogula magezi. Ekisabo kiggwadde. Ekisabo tukizimba Katonda atusaasire kyo kati nakitereddeko ddala amaanyi era nga mukirabye. Katonda atusaasire naye nga that is a legacy I want to live by. Kisaawe nja kimaliriza kuba ekisaawe gwe musingi gwe ngenda okulekera bannayuganda bannange obbalaga nti bannange tusobola.